ko jako akawuwo. Abakolera mwebale abaruhanga bahembejeje. Mwebale Engineer Kafenza abonabo mu Rubanda. Bwabadde akulembeddemu okusaba omubaka wa Lukiga County mu Parliament Honorable Roland ndi omujenyi kweyebaliza Katonda olw'ebirungi byamuwadde. Omusumba w'obusumba bw'Ekigezi Bishop Gadia Kanjuna yennyamidde olw'abazadde abasudde obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okulambika omwana ow'obulenzi, amaanyi ne bagamalira ku kulambika omwana ow'obuwala kyagambye ekitandise okusuula eggwanga mu ddubi. Baziira banje, banywanyi banje, bakristaayo banje abampulira, leka tukwate ekyo okwolola. Oyolola omwana n'omutoze okuteekateeka. Omwana okwala batekubasa kugoya, kwala batekubasa akuba tarangizire bondi. There is no bond. Tarangizire kantukona kali kumubuganisa na nyina, tarangizire kantukona kali kumubuganisa nishe, tarangizire kantukona kali kumubuganisa nishe ndo, na abweto wakuzire yayo kulira yayefukaho. Omukolo guno ogubadde ku kanisa ya Rwabirenje Church of Uganda mu district e Kabale kubaddeko n'okusonda ensimbi ez'okumaliza ekkanisa eno ng'ababaka ba Parliament okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kwe basinzidde ne balaga obukulu obuli mu kukolera wamu naddala mu Parliament eno ey'omulundi ogw'e11 nga kwe kunyweza enkolagana ate n'enkulaakulana mu bitundu gye bakulembera. Ndowooza y'oku kola wamu yakatandika kati okugamba nti ababaka bonna bakolere wamu ate twekulaakulanye ebyanga byaffe kubanga nga olaba omubaka yafusse sub government so endowooza eno mpya kiba kirungi bwogera mu Parliament ofuna mikwano kati ofuna emikwano oba osobola kuweereza abantu b'obulungi ate omuntu bw'oba musindise mu Parliament najja yekka ku buli mukolo kitegeeza abatalina mikwano so n'olwekyo ffe nga ba MP twagala kuwagira bannaffe. Abaka ba Parliament bakkaatiriza ebigambo by'omusumba bwe basabye abazadde okutunula ennyo mu baana baabwe n'eriisa eryogi ate n'okwogerangako nabo okumanya ebibasoomooza kino kibayambe okwewala emize emibi gamba ng'ebisiyaga ebikutte ejjembe mu masomero ensangi zino. Abazadde actually kati kyemulina okukola musoke mutuula wansi n'abaana bammwe. Buli muzadde asooka atule wansi n'omwana we mu bwangu, asooka alaba omwana by'ayina, atunula omwana akebere keesi ye kubanga abaana bonna bali wansi w'emyaka 18. Tuula wansi omwana genda mu keesi yo gikebere bulungi, okebere wasula, okebere wansi w'ekitanda, oddeyo ate omukwate omubuuza omunnyonnyole era n'ekintu kino ekya lesbianism okimubuulire. Beera nga gwasoso kimugamba omugambe bannaye wali ekintu ekyamulabwe ekiti naye kibinyeera kiveera mwana wange tukiyingiranga omulage obubi obukirimu. Ndowooza twafokesinga nnyo ku bawala ate n'abalenzi babeera harassed in a way kyekyo abangi kye batanazuula naye nga Bishop bw'ayogedde abakulembeze tulina okifokasingako bwe tubeera mu district let's say in Lukiga kino ekintu nze nja kitambuza tulemwe kutunulira abawala bokka kubanga n'abalenzi babeera challenges. Omukolo guno gwetabiddwako baminisita ab'enjawulo okubadde minisita ombezi avunaanyizibwa ku by'ensimbi Honorable Henry Musasizi, minisita avunaanyizibwa ku bavubuka n'abaana Honorable Sarah Mateke saako n'abalala era nga bano bakubirizza abakulembeze b'eddiini okukwasizaako gavumenti mu kubunyisa enteekateeka zaayo ez'okukulaakulanya abantu n'okubajja mu bwavu gamba ya parish development model saako n'endala. Ngambye abanyaddiini baweereko gavumenti omukutambuza enjiri y'okumalirako ddala obwavu kubanga nga gavumenti ekisanja kino twagala obwavu tubukendeereze ddala ate tulina okubukola n'abantu. Abanaddiini babeera n'abantu buli lunaku buli kaseera babeera n'abantu so mbasaba tibwe baba babulira eby'omukama batuteereko n'enjiri ey'okujja abantu omu bwavu. Omubaka wa Lukiga County Honorable Roland ndi omujenyi nga yawomya omutwe mu nteekateeka eno asabye abantu obuteenyooma ate n'obutatunulira nnyo gyenvudde waabwe wabula bakole okusobola okweyimirizaawo ate bajjumbire n'emirimu gya Mukama okusobola okufuna empeera. On Wednesday in Yarema Primary School it was hard work day. So kuna ita Thursday
nambaga ndi wede kuterwa enkoni ezokwosha olwakashatu hamwe no kutagira handi waka, because the assumption was wayoshire akukugira ngo rotire ki handi waka. So ezo mpawo omwami Chuli. Omubaka wa Ndorwa East Honorable Wilfred Nuwagaba nga yabaddewo ku lwa Speaker wa Parliament Right Honorable Anita Among asiimye omulamwa gw'ababaka ogw'obumu era n'abasaba okugunyikiza. Speaker olaba abakulisiza b'Erukiga abasiimye nnyo ekyokulonda ababaka be bakulembera kubanga bakola omulimu gwa ttendo. Eno Parliament bwelemera ku mulamwa gwenjalabyeko eyinza okuba ngumu kubanga barwanirira nnyo ekintu kya omuntu wa wansi. Ensimbi esobye mu bukadde 200 ze zisondeddwa okutambuza omulimu gwa Katonda guno saako ensawo za seminti esobye mu 150. Ndi Sarah Nandawula ku lwa ABS TV Jakakawuwo.